naddala wano mu Buganda y'empisa ya wano kwaniriza buli omu. So temuwuliriza ng'omuntu yenna abaleetera ebiboozi eby'okusosola mu mawanga y'abeera omusosoze namba 1. naye tewabangawo ntiisa wano mu byafaayo bya Buganda emyaka 8 mu byafaayo ebimanyiddwa tewabangawo ntiisa wano mu Buganda ng'entiisa eriwo olwaleero ey'okuwamba abaana baffe. Grupu ya Kyagulanyi teroho ninja kujimaraho. You just wait. Yimwe mwikaruka yegura. Oye. Galo kutegeza bajeno ba Museveni. Omuwa muri redo kwanganga kufe bajeno ba government y'abantu. Namwe mwesirezi kube kijja kinene. ADF, LRA, they were originally from Uganda. The flashlight UG. Soko kwa yanjula manyana dobozi Katongole Moses gutanyweke. Bwetuda mu mbeera ey'obuwalabu oba oyogera na Musa. Kati mukadde wange ebintu bingi bibadde byogerwa. Era abasinga obunyi mubadde mundaba ku TikTok obwo ng'abantu bankwata nga nsomesa ekitundu ky'okufuna okumanya n'okutegeera. Omukutu gwaffe guno gwe tuliko Flashlight. Flashlight. Gwe mukutu gwe tusuubira nti buli omu ayoyo okufuna okumanya n'okutegeera olina okugubaako. Kankusumululire nkulage ensobi bwe zibadde zijja. Ng'obwakatonda bwerwanako nabusindika abanaabuyambako okwerwanako naye abantu ne mutabutegeera. N'olwekyo ngenda kukozesa ekigambo ekisooka. Basudde kye yagamba nti bw'osookanga ne weevuma waaki baakuyita Omufirika kubanga Afirika kiggwayo nti Twafika, n'Oluzungu ne kiggwayo nti abajja bazunga, n'Oluwalabu ne kiggwayo nti bo bawalabula buki buwalabuzi, n'Olungereza ne kiggwayo nti baagezaako ne bakola ki ne balemwa. N'olwekyo kansooka okweyanjula amannya gange Katongole gutanyweke Moses. Kati baganda bange mwenna abampuliriza njagala buli kyemmenya okirikodinge mu Luganda kubanga Oluganda lulimi lw'amaanyi mu nsi yonna naye bannannyinirwo tebaalutegeera. Era kyova olaba nti kati ssaawa eno bakaaba bamanyi nti Buganda egudde etya. Mmwe kenyini ng'Abaganda temwategeera lulimi lwammwe kubanga olubereberye Buganda bonna baali ba Luganda, Buganda ne Bunyoro. Naye Bunyoro neetategeera Buyinza bwe baagiwa ne balwanagana. Kati bwe balwanagana Kibuga Omumbaale n'ava Essese gwe bayita Kyobe oba Kyomubazi. Bw'ava Essese akuba Abanyoro nga ye Kabaka ow'Essese Ndawula oba Wannema oba Kitinda ng'amanyi nti ajja kutuukako ekyo kyakola ki kyayagala. Naye kikwasa ensonyi nti ate baatandika kulwana. Bwe batandika okulwana omu awambye munne, naye mu bbanga eryo ng'omu amaze okuwamba munne ate n'Abazungu bajja. Omanyi Abazungu nabo baali batume. Temulowooza nti Abazungu tebaali batume, baali batume. Naye ate nabo bamala okuwamba obwakabaka mu nsi yonna ate nabo ne basobya, bajja n'eddiini ne bajja ne gavumenti. Era bwe baatuuka wano mu Buganda bwe baddayo eri bagamba gavumenti ya Bungereza nti tusanzeyo gavumenti efaanana eyaffe. N'olwekyo nga njogera bino ebigambo nga sibirumamu, Abaganda temwamanya lulimi Luganda. Wabula ebintu mwabikyusa okuva ku kintu ebusujju ennono. Buli Muganda gyali
omuntu gw'abasooka okwevuma ye kintu ebusujju ennono kubanga busujju kitegeeza awali enju eyayonoona ennono kintu ebusujju ennono kitegeeza awali eyayonoona ennono abaganda bwe baavanga essese tebabanga bakabaka abaganda baavangayo nga bakatikkiro nga nowabunyolo katikkiro nowankole katikkiro ne tebabangako bakabaka kino nkyogera nga nkijja ku ntobo y'okufuna okumanya n'okukola ki n'okutegeera naye omukyala abakyala abo ababeeranga mu mbiri bebakkirwangako amaloboozi naye abasajja olw'okwagala okweyagaliza ne tuwamba obuyinza bw'abaki bw'abakyala ne tuwamba obuyinza bw'abamaama n'olwekyo ebbanga ddene ng'obuyinza bubadde buwambiddwa ndawula asala amagezi aleeta obote kubanga obote kitegeeza kuboggola naawe gwampuliriza yatulamu ti obote aboggolera Buganda ng'abalagamu mwayonoona ennono bw'avaako obote baleeta amiini waki bamuyita amiini kubanga teri yasaba nga tayogedde ku amiini amiini n'abagamba abazungu abo basajja babi naye temwafaayo mwenna Abafirika ne bakuba amiini ne bamuggyako naye ng'ensonga zemuwa mbu amiini kimanya yattaluumu naye gwe kenyini nsenga obadde n'obuyinza naye oli n'agenda ebweru ng'agenda kuleeta bayibuli naye ng'ate wansi waliyo mundu waggulu waliyo bayibuli oyo omukolera ki naye ng'ate luumu ye yali alina otuzza mu bumu ng'erinnya lye bwe lyali likola ki lyogera naye ate n'atulyamu olukwe n'agenda kuleeta mundu ate akuba amiini ow'emirembe otyanga omusajja yakujjanga mu tteka emu n'agamba kikuwayo n'akuwa kiduuka nga kyabwerere ku mulembe guno wakyali yayinza okuwa nga n'obutaka bwe tuyina ettaka lye tuyina nanyini ttaka akwawulako titwalako wano ntwaleko wali kyekiseera buli muntu yekuba omutima ng'Omufirika Katonda azze atuwa abakulembeze abatuzaayo ku nnono ne mugaana mwadda ne mugenda e Tanzania ne mujja ne mukuba amiini ne mukola ki ne mumuggyako nga mwerimbise mu madiini ne mujja ne muggyako amiini ne mumuwaŋŋangusa yaziikibwa na bweru n'olwekyo kyensaba okubategeeza ku ssaawa eno tisenga mwagendera ku amannya nga bwe gatambula kubanga kintu ye yayonoona ennono ng'ate weebusujju nange nzi ni mwana nzaalwa yeebusujju naye olwaleero n'ebibonerezo byonna bye mulaba wano mu Uganda eyawamu ne Africa biva ku bantu be basooka okukwatira obuyinza ne batabutegeera omuntu ne bakuwa olulimi nga lwe lukulira olulimi mu nsi yonna n'otategeera Luganda ne babatuma ng'abazungu bakajja wano basindikayo bammamba ne babasindika e Lubaga ne bagenda ab'emmamba ne bagenda ne bazzukulu ba Mugema kyekyabatwala ne bazzukulu ba Mugema ab'enkima babagamba mugende mubagemerewo ti faaza alina okuwasa n'okuva kati ate bonna abagendayo nga baali Baganda temwalimu waggwanga ki ddala mbatematemeramu mbalaga Abaganda we mwagabira obuyinza ne mubugaba ate kati ne mwevuma kyataani yatwala obuyinza mwe mwasooka okubuwa abazungu kubanga babagamba nti abaana baffe basigale nga bawasa ate ne mugenda ne mugabana bwakaridinaali ye nga ndabula abatunuulira omwana omulongo mayanja abatunuulira ensobi kubanga ye mwali mwamukolako dde ensobi ez'amaanyi ne muva ne ku luguudo olutambuza ennono kintu ebusujju ennono yayitanga ku lw'emitiyana kubanga olw'emitiyana lwe lwetissa omusalaba gw'emiti ena kyova olaba nti kati zaake yakubwa mu kitundu kya Yesu kye yakubwamu obuswani kubanga zaake kitegeeza ti oba ekiteddayo ku nnono oba zaaka zikole ki zaake kati nga omusalaba gwe gukubya zaake kubanga
kubanga zaake gyali yeyeetisse omusalaba gw'emiti ena mitiyana era mwe wali mu kiyinda kiyinda kiggwayo kitya toba ekiteddeyo ku lubereberye oba ziyinda zikole ki ziyinde n'olwekyo ngenda kugezaako mbasomesa amannya muleme kulumba baweereza amanya agali mu beddiini agali mu byobufuzi agali mu bwakabaka ge manya agazaayo ensi ku nnono naye nga kiva ku busujju ennono kintu ebusujju ennono muleme kunenya Obote nze kusaawa eno si kyamunenya Amini simunenya Amini bwe yamala okuvaako baleeta ba Yusufu kironde lule Yusufu n'abifuulirawo batata baffe ne basala ente ne batunda ku bbeeyi ntono kubanga ono yali Yusufu kironde lule kironde n'alondawo kironde ne mumuggyako kironde bwe mumuggyako ne baleeta Binaisha olwatula ku ntebe bwebba n'agamba omubisi oguli mu byobufuzi kasofugako emyaka egyo togenda kulya sente n'ozikola ki n'ozimalawo kubanga yali Binaisha nga yayiisha ajja abalaga ekiri mu byaki mu byobufuzi baleese Muwanga n'awanga bagyeko Muwanga kubanga Muwanga kitegeeza kuwanga olw'ennono ejje ezaayo obuki obuyinza bwayo ngezaako okubalaga obuyinza gye buvudde okugenda okuddayo n'okutuusa kati okutuuka ku lunaku lwajjo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omwenda lwabadde lunaku lwa 5 bino byenjogera mbyogera lwa 6 ng'ennaku z'omwezi 9 ennaku z'omwezi 9 olwaliro lwe tuzaalibwa mu kitundu ky'okufuna okumanya n'okukola ki n'okutegeera abo bonna bonna Obote akomyewo era zeemu aboggodde Obote mukomawo naye mujjukire emabega eri nti waliwo yabalabula Benikito Kiwanuka n'abagamba abaayi obwakabaka tebuyingira mu byabufuzi by'abazungu temwamuwuliriza kubanga yagamba Ssaabasajja n'amugamba nti bw'onoobanga olina kyoyagala toyingira mu byabufuzi by'abazungu bw'onoobanga olina kyoyagala ojja kujjanga entebe kasanje Katikkiro nkuyisizeemu kyokola ki kyeweetaaga olwagwa mu matu g'Abaganda amanyi Abaganda balina akajanja akacapizo olwabagwamu ne bagamba sebo omukopi ayise Ssaabasajja entebe mbu bw'anaabanga alina kyeyeetaaga agende entebe ne bajjayo ne bakuba eŋŋoma olw'oku Obote wanu bajjayo bakubye eŋŋoma maama ogenda ne Beni ngenda n'Obote Obote nga tebategeera kigambo Obote naye nga Katonda yamusindikira kuboggolera Buganda kubanga ye yayonoona ennono ate nga baali bawadde obuyinza obuli kkulu obw'okuzaayo ensi ku lubereberye senga Buganda kati yetwala Afirika yonna n'olwekyo twatambula tugenda mu maaso Obote tu aze Obote tu bwajja abbye akalulukaani akalulu babbaka Simwogerere nga tasobola kwoto era nga musajja Muganda kati ye nga Museveni yajja atambulira mu Pulezidenti Museveni yajja atambulira mu gavumenti ezo zonna naye ng'ani yali amutuma ye amannya ago gonna gonna ge muwulira afulumya bukulembeze bwe ngera bumuweebwa obwakatonda bumuweebwa omwana omulongo Mayanja asobole okujjaayo ensi ku nnono kubanga bwe yali ali mu nsiko yagamba nti NRA oli kyava agamba emyaka 4 giriggwako ddi ensi eddeyo ku nnono kati ne bakyusa mu nsiko ne bagamba resistance nti tugenda kubeera nga tusigala tuziyiza obutatujjaako buki buyinza kubanga resistance kitegeeza sooka oziyize olemere obuyinza oba lemere omupiira bw'oba tondalaba gw'oguweereza bwe baamala resistance ne bagirwanyisa nnyo okulaba nti evaawo omwali ekigambo movement ne tugenda nga tugirwanyisa ne baddayo ne bagamba NRM
katika mbabuli amakulu genale mwena batagamanyi wadde abali mwendale nga temugamanyira kyama kirimu enale mu Luganda kitegeeza emyaka 4 president omu abalekanga mufuusa omuntu ki omu era olwaliro buli lwoyogera nti FDC kitegeeza ki mu Luganda byonna biri mu Luganda naye Baganda tebamanyi Luganda byonna nga tabiri mu ki mu Luganda FDC kitegeeza ki yakulaga obugalo bubiri FDC netegeeza nti yali eze kufuula nsi lwampaka naawe awulira olulimi Oluganda yatulamu nti FDC nti yali eze kufuula nsi lwampaka FDC nekulaga obugalo bubiri tinziza okuwakanya emyaka 2 era newakanya emyaka ameka 2 bwemala okuwakanya emyaka 2 era negawakanya ngewerekirako ekitundu kiri ekyenale tusobole okwetikula omusalaba gw'obutafuna kumanya nakolaki nakutegeera Besigye bwavaako kubanga amanya ngenda gatematema mugategeere nenso semanya ga bibiina bwavuddeko kujjawo people power NUP kitegeeza ki kiba kitegeeza nti mwena mulupinge mujje wano mwambuleera wabula emyaka 5 tuddeyo tuzaalibwe bujja era gye emyaka egyali gibulayo omyaka 40 okola ki okuwera n'olwekyo olwaliro nziza okubabuulira nti buli kintu kitambulira mu lulimi Luganda nga Mayanja azaayo entebe ya maama kubanga Mayanja mwamwebalama ne muva ku lw'emitiyana ne muyita ku neebalamye Mayanja njagala mwenna abawuliriza olulimi Oluganda oyinza okuyita ku neebalamye Mayanja omuntu wekwebalama omuntu oba tomwinaako omusango ate ogenda oyite ku lw'entebe ate oyise ku lw'entebe ate era osisinkanye Mayanja oluguudo oluva Kabuusu lugende Bunnamwaya paka ku lw'entebe Mayanja n'abatayiriza era waliwo Jackson awo nebalamye Mayanja wakolaki wakutulira agenda dderi nakawuka ngeza kubabulira olulimi Oluganda tusenga mwamanya olulimi Oluganda senga muli bamaanyi nnyo naye mwekulubeseza n'abazungu ne mutunda olulimi naye nga temukimanyi nti ye Mayanja asigala abalinnya akagere asigala abalinnya akagere ajja aleeta abakulembeze kambalage nti olwaliro oyinza okulwanyisa kyotosobole amanya ne balibeeranga mu lulimi lulala Liganda waze otegeere amakulu gaali otegeere nti olulimi Oluganda lwali lw'amaanyi era lukyali lw'amaanyi naye Abaganda tebamanyi kye bayita Luganda obasinga nabaffe Namugongo nga bagamba tuvudde mu bajulizi waliyo omujulizi ng'ate yafa ababe Namugongo balina bayita bazira abazira emmere kubanga be baleeta abazungu wano n'olwekyo ekiseera kino kyakufuna kumanya nakolaki nakutegeera mbakakasa nti olwaleero ne bw'olwanyisa omuntu nga Katonda ye yamuleeta oluusi oyinza okuwanga oyiwa nsaano ku mazzi kubanga Pulezidenti Museveni yajja atambulira mu zigavumenti ezo zonna nga Mayanja ajja amutambuliza mu gavumenti ezo era kyova olaba nti nze bwe nategeera amannya ge ndi musajja wa DP natambulanga ne Basimwogerere nentambula ne Basebagala nengenda nga nzija paka eddoboozi lye lyambuuza nali muddo nga mpulira eddoboozi liŋŋamba nti gwe Katongole gwogoba togenda mujjako naawe saba ofune okumanya n'okukolaki n'okutegeera kubanga nze nakulemberanga konvoyi ya Sebagala nga tuyimba ku Luna agenda nga nyambadde ekanzu naye nga nkulembera simanyi kyenkulembera so nga twali tuzaayo nsi ku nnono kubanga Sebagala yeyaggalawo emiryango egy'opposition mu Uganda era bwenjogerera wano tewali opposition yakoma ku Sebagala eyasooka gwe Munnayuganda ampulira naawe ali mu mawanga g'ebweru wano opposition eriwo kyovola mbyogerana mu Luganda n'abivunula mu Luzungu ezo embooko zizo kubanga abazungu bwe bajja nga bazunga bajje batuwambe nga bakulembeddwa emmundu ne bakulemberwa ne bannaddiini ate mmwe Abaganda abawano ne mwaniriza kubanga teriyo
gwe muyita mujulisi nga si Muganda. Mumpeeyo omunyolo omu nga mujulisi okujjako nga saamumanyi. Mumpeeyo omukyoli omu nga mujulisi. Mumpeeyo omusoga nga mujulisi. Abaganda mmwe mwetunda. Muleme gamba nti sima yake kakati ensobi ate babatunda. Mmwe mwewamba. Era gy'obulaba mbanyulira amannya gano mugagoberere nnyo. Ngenda kwogera ku mannya ag'eddiini, njogera amannya ag'emmengo, njogera aga gavumenti. Kansoke ga gavumenti. Olwaleero ali mu buyinza ye Yoweri kiggwayo kitya nti ne bw'onookolima ye waali. Kye kigambo Yoweri. Kaguta nti yaali tuta. Era kyokulaba yabadde atuta mu COVID. Museveni lunaku lwa Sande lwe lussa buli ekyagaana. Nawe wandika musanvu kye bayita Museveni. Era be Baseveni abanunuzi. Era bw'omala okwogera Museveni najja n'aleeta erinnya eddala, oluvannyuma tebahabulwa. Omuwabula gwe wamutuma kubanga alina obutume bwe obwakola ki obwamutuma. Bwe tumala eryo waliwo erinnya lye yava naye eriweeru Kasambula nga ye yasambula enseddeyo ku nnono. Era luweero mu Luganda bw'okigandabaza kitegeeza kuwaayo bulamu enseddeyo ku nnono. Luweero kitegeeza muweeyo obulamu bwammwe enseddeyo ku nnono. Bulemeezi kiri mu Lunyolo awaasigala obuzibu. Njogera mbavuunulire buli kimu, buli omu tutandika okuzimba Uganda eyawamu nga teriyo ggwanga lyetematemamu. Ate nze Buganda ku ntikko. Teriyo muntu abeera ku ntikko nga tagaba mirimu. Okujjako nga mwagala kussa Baganda bwavu nga mwabammengo mugabana. Mwe muli obuwumbi n'obuwumbi. Kasooka enzirayo kumanya amanya ag'omukulu ow'FDC eyatandika FDC ye Kizza Besigye. Bw'okigandabaza Kizza Besigye kitegeeza ki? Tinzize munneesige. Kizza Besigye kitegeeza nzize munneesige. Bw'amala ne yeeyita kifeefe buli kyasaba ne kifa. Ne bwe twogerera kati bwe bamukuba mu mawulire oluyinza okuluza nti oba omuntu ono yafa nga Katonda amulaga ne kalaze n'amanya ge nga bwe gajja ye yakugalaga obugalo bubiri n'akugamba nzize okuwakanya emyaka 2 FDC nga kitegeeza nti yali azze kufuula nsirwa mpaka Katonda n'agaana ne tutambula. Tuba tululi awo omusajja azze yeeyita president yatandikira ku Bugoma. Nze nali nga nkolamu owino Kyagulanyi oyo ng'atambula ngagamba kano kagoma akalwendera abo abakaaba kenkubako n'asirika kano kaki nga yajja yeeyita president wa ghetto. Wabula nga bw'ogenda okugyayo amannya ge ayitibwani Sentamu eri ku kyoto etokota okulaba ng'ensi eddayo ku nnono. Kyagulanyi alwana okulaba ng'ensi eddayo ku nnono. Mwerina erinnya erya Bobi lyabayaaye. Bobi kitegeeza ki nti alwana n'ebbanga Bobi Wine. Wabula ate olubiri lwe baamuwa oluzaayo ensi ku nnono ate Abaganda ne muluggyako olujja olw'ebusaabala ne mumuggyako olujja. Naye ye Mayanja ali mugezi kubanga bo bonna yabatuma n'agonda n'agamba kale oba olujja mulunzigyeko kansigazaawo wenkola ki wendi. Omanyi Katonda mugonvu. Gwe omuntu bwe yakwata obuyinza ne bw'oyita Katonda n'omuyita ekitasaana nga bw'olaba Abamerika babakwasa obuyinza naye ng'ate Bayibuli yennyini eyava mu bazungu ekugamba nti Katonda yazikiriza omulembe mulamba ne guggwawo ogwa Sodoma ne Gomora. Wabula bwe bigenze bijja biyita ebiseera kubanga bamanyi babawadde ssente, balina dola, balina pawundi, ne bagamba nti bano Abafirika kiggwayo nti Baafrika ne bakomyawo ebisiyaga. Ebisiyaga nabyo biri mu Luganda kubanga ebisiyaga kitegeeza ogenda kusiga watagenda kulokesa. Buli n'okwata ettondo n'oliteeka mu kabina ka munno oba osse Katonda. Mu Abaganda abatavuunula Luganda kubanga taata ne maama be baagereesa. Maama agenda okulaba ng'ali lubuto olubuto oluzimbye. Omanyita maama ne taata ye Adamu ne Eva. Naye mbeewunya ate bwe mubyawula mbu Adamu ne Eva mbu ate birala. Adamu kitegeeza madda, Eva
Eva nekitegeze yakuza, Hawa nekitegeze yakuyiwa ku nsi. Byonna biri mu Luganda, naye Abaganda muganye okuvunulira amawanga amalala Oluganda. N'obwino ng'ensi tulaba eddayo ku nnono, njagala mbatemeetemere olulimi Oluganda, naawe abadde aluyisaamu amaaso olutegere, nga tabaluyisaamu amaaso ate Baganda nga tebamanyi Luganda. N'olwekyo nsaba bwe nti buli omu akkakkane, kubanga olunaku lw'eggulu lwabadde lwakutaano omwezi ogw'omwenda nga n'omwaka ogwo gwabadde 2023. 2023 gwe gusatuludde buli kimu, kubanga 2023 kitegeeza nti muddeyo musatulule buli ekyali kyasoba. Kyova abantu obulwadde bwa covid bwe bwajja nabusanyukira wadde obulwadde obwo bwannuma, naye obulwadde bwannuma netuuka ekiseera nensaba banyinaze ne baŋŋamba togenda mu ddwaliro, bwogenda mu ddwaliro ojja kufa. Ne natuuka ekiranga ennyimbo zino mpulira zintu gyomanyi obulwadde bwa covid bwaleetanga masira, ennyimbo zino zalwalanga ne zifuuka amasira, senyiga n'aziyingiramu, era kyekyatta abagagga ku bitanda, kubanga babagamba kudda waka ate bo bagenda ku bitanda ne bagagirako. Abaavu ffe ne tudda eka ne tutemaatema, kubanga obulwadde obwo bwajja 2019. 2019 kyali kitegeeza ki nti waayo omubiri gwa tata ne maama enseddeyo ku nnono. 10 nga kitegeeza ki nti 10 lyerikumaakuma obwongo bwo, otegeere ng'oli omu gw'omufirika. Omuntu okutegeera Katonda tekikyetaagisa njiri, wabula okutegeera Katonda gwe saba kufuna kumanya nakola ki nakutegeera. Bwe twamala 2019 tuzze 10 nga lyerikumaakuma obwongo nga Katonda akugamba ddayo otegeere ng'oli omu Luganda. Naye gwe n'okeera ku makya n'okuza ogw'e12 n'oŋŋamba nti ogw'e12 mbu Yesu lwe yazaalibwa, ng'ate Yesu kitegeeza bukkiriza. Maama we ye yakkiriza, n'akkiriza kitaawo nga ye Adamu, naye ne babaddira mu lulimi Oluganda ne bababuzaabuza. Adamu ne mumwawula ne kitaawo, Eva ne mumwawula ne nnyoko, Hawa ne mumwawula ku maama wo, mulyoka muwowola. Yesu bamukomera ku musalaba. Maama Yesu yalumwa nnyo. Omanyi yo gye bakomerera Yesu ku musalaba ontwaleyo? Gakulemye okuyamba kitaawo ne nnyoko abawaayo amaanyi, maama wo n'ateekawo omubiri ne bakomerera Yesu ku musalaba. Wabula mugenda mu mpuguma, amazaalibwa ga Yesu galiyo gwa 12. Ogwa 12 tuwandiikeemu ne 2. Kiba kitegeeza kikambiva waggulu. Kiba kitegeeza ki? Ekiwandiiseemu ne 2 kiba kitegeeza nti muddeyo mubeere babiri. Ogwa 11 kirina mu Luganda, naye Abaganda lwaki temuyambako amawanga amalala ne mugawa okufuna okumanya n'okutegeera? Ogwa 11 kiba kitegeeza taata gumanga oli omu tolumba maama, ne maama agume ng'ali omu agume omubiri gwonna. Ogwa 10 kitegeeza ki? Ogwa 10 kiba kitegeeza nti emu terumba 0, kubanga 0 ye maama, emu ye taata. Era buli lwenkola bwe nti eno ye 0, eno ye emu, ono si yaba maama. Nene bababuzaabuliza mu lulimi Oluganda mwe mulitegeera ddi, era abatali Baganda bo bagenda bitegeera ddi, nga mu Abaganda byabalema. Mutasima ya Yesu bamukomera ku musalaba gwali luddawa, kamba temeetemere mulyoke mumanye nti ne Bayibuli byeyogolako byonna biri Uganda, naye Abaganda mwagaana okufuna okumanya n'okutegeera. Olwekyo amanya n'eddoboozi Katongole gutanyweke. Nzize okubabbulula, kubanga nze Katongole nze nzibbulula buli ekyagaana. Netegese gwana numba naye ate bonnumba tukwetaaga wano ku mukutu. Kyagulanyi omanyi waki bamuyita Kyagulanyi? Ekimuyitisa Kyagulanyi nti alwana okulaba ng'ensi eddayo ku nnono. Kyagulanyi alwana okulaba ng'ensi eddayo ku nnono. Entamu eri ku kyoto etokota
okulaba ng'enseddayo ku ki ku nnono yeddira mbogo kubanga embogo tekyusa mayembe era embogo yevaamu ente enzungu embogo amayembe gayo gakula bwe gati ate embogo tekola kkala bbiri ekola kkala eki Museveni wante kyova olaba yabadde atuta mu covid nga yatugamba muddeeyo mukomewo waliwo nafiire enseko ng'omwatugamba temuvaayo waka ng'ate otumwatugamba mujje mu kibuga kubanga bonna baweereza bandawula baweereza b'amayanja baweereza bawannema bonna kababeere babeesigye baweereza erinnya lyo lyeriweereza naye gwe oyinza n'okayana nga malinnya ago toliimu sentamu kikwewunyisa olunaku lweggulu ng'ennaku z'omwezi 8 yeyabadde luweero ng'agenza okuwaayo buli byabadde akuŋŋaanya biddeyo biggaliwe kubanga embogo tekyusa mayembe gonna gajja wano bwe gati maaso kimanyi omukatuli kyagiyitawo agiyita atya wolotaali kati ng'abagamba muddeyo omuto obwongo era buli lwengenda okunoonyereza President Museveni akakanya bafirika besijja akakanya bakadde bakeni lukyamuzi balukwago bakakanya Kyagulanyi akakanya bavubuka nze kubonna sinako gwe nnako buzibu kubanga nabazuula nti bonna baweereza we naawe ate naba kumanya nti baweereza bazaayo nsi ku nnono naawe nkusaba kusaba mwenda ogw'ekiro fukamirako osabe malayikayo osabe lubaalewo akunnyonnyole omubuuze nti mukama wange nze Katongole naye twajja kukola mulimu ki nga Katongole kubanga buli muntu ajja n'erinnya lye n'obuweereza bwe babakyalina kwe baasigala omwana bamuzuulira mu linnya era bwena Abaganda bwe yabatumanga omwana erinnya n'akaaba ng'enkeera balimuggyako naye kati ne bwakaaba ate ali anaakaaba atya nga bamusookako ly Abazungu abajja bazunga babasookako ly Abawalabu Asani Ndugga yabalaga n'abagamba mutume abaana amannya kubanga ye Ndugga yatugga buli kimu Asani ne kibeera ekitangaala mu nzungu zammwe n'olwekyo nze mbalambika amannya muleme gamba nti gundi bamuwa obutwa wano mu Uganda tewali wagaba butwa mwena mbawulira simanya gundi bamuwa obutwa wano mu Uganda mu kijja kunze bamuba mwagala buli muntu ambuuze lwali kololo nali ngenze gamba President Museveni kololo ne bandeeta jujjuju ne bateeka ku patro ne bateeka nawo awagenda emirambo bankwatira ku Jinja Road awo ne bantwala jujju bantwala bantusa ku CPS naye kyali kintu tegamba President Museveni akyusa olanya kubanga olanya ye yajja okulanya nti ekyo ekifo si kyabasajja kyokka byonna bivuga mu Luganda naye Abaganda muganya okufaayo okuyamba ku bannammwe bafiira mu busungu balemereddwa naye mugana okubanjululiza kye bayita Oluganda wenna ow'eggwanga eddala erinnya lyo liba likulemye okutegeera mu lulimi lwo Liganda waze ojja kulaba nga likuwa obubaka bwe wajja okukola ki okukola kubanga olanya ye yajja okulanya nti ekyo ekifo si kyabasajja mbabuulira mwenna abali mu Uganda ekifo kya sipiika wa palamenti tekirina kubeera mu musajja kirina kubeera mu mukazi naye ebintu byonna byonna mubadde mwabifulumba ng'olanya senga bambi banzikiriza nengenda nendaba pulezidenti senga olanya waali kubanga yajja okulanya nti ekyo ekifo si kyabasajja tosobola kukulira MP nga tetogenda mu MP ekyo kiba kikyamu oba otutta obukulembeze obutali bubwo gwate okulya MP kusaawa eno ng'ensi ejjeeyo ku nnono tekyaliyo musajja ajja kukulira MP kubanga togenda mu MP tekyaliyo musajja ajja kukulira kifo kiteesa nsonga kubanga togenda mu nsonga mbavuunulira amannya mulyoke mugategeere n'olwekyo nsaba buli omu waali asaba okufuna okumanya n'okukola ki n'okutegeera omanyi Afrika kigwayo nti twafirika
n'oluzungu ne kigwayo nti abajja bazunga, n'oluwalabu ne kigwayo nti bo bawalabula buwalabuzi. Allahu akbar. Bo bagezaako ne bakweka omuzungu, naye ggwe n'otandika n'okuwandika ovunulira omuzungu. Kyokka nga ye omuzungu ajja kubega, alabe amaanyi go we gava, alabe wakutandikira. Bwe nva kuwolanya neŋŋenda kubanga ebyobufuzi amannya gaabwe gakyali mawanvu. Kyova olaba ti ku ssaawa eno ye Pulezidenti Museveni afuna okumanya n'okutegeera agenze buli awava omusajja azaawo omukazi, buli awava omusajja azaawo omukazi. Bwe yamala n'aleeta Nabbanja. Nabbanja Wambogo wadde mumulaba nti mukyala munyolo naye Wambogo, kubanga Nabbanja kitegeeza ebbanja erirudde nga libanjibwa Nabbanja. Era kikwewuunyisa nti ebyo byonna byonna mubadde mubikola nga Nabbanja amaze okutuula mu buyinza. Nga Museveni agamba nti owaayi abakazi kambaddiza ebbanja lyabwe limale okuggwa. Naye te ab'emmengo baganye okuzzaayo ebbanja eryo eryanamunswa. Wabula muli awo musikamuggwa. Nze mbadde mbasaba temusikamugwa. Abatwezi weetuli, abanyolo kitala weetuli, abatembuuzi. Kubanga bajjajjange baali batembuuzi abaali bavaamu Adamu ne Eva. Naye mwe mumanyi nti Adamu ne Eva bava mu mawanga g'abazungu. Bwe bava mu mawanga g'abazungu eddiini yatandikira mu bazungu, eddiini yatandikira mu Afirika, eddiini yatandikira mu Afirika. Mmwe Bafirika bannange, kubanga Afirika kiggwayo nti Twafirika. Basudde yagamba nti omuntu bwakuyitanga Omufirika tajangako kivumo kirala, era talindanga kuvuma kivumo kirala. Afirika kiggwayo nti Twafirika. Naye mukome weka. N'olwekyo mwenna mwenna abampuliriza, omukutu guno tugenda kukolirako nnyo, era neebaza eyatuula naggulawo omukutu guno okugenda okufuuka TV eya Afirika. Oba badde okyalaba mukutu bukutu gugenda kufuuka Afirika. Nga kusomesa baki Bafirika nga tuyita mu nnimi ezaffe. Tugoye oli n'omusiŋŋana ng'ali kazannyo k'abazungu. Bwe muba mulaga obuzannyo mulaga bw'abazungu. Omwana nakoppa mpisa z'abaki z'abazungu, naye mmwe temutegeera. Olw'okuba babayita Abafirika nti mu Afirika. Tuzzeeyo kumanya. Njagala nve wano nga buli omu takyazzeeyo okugamba nti gundi baamuwa obutwa. Wano mu Uganda tewaliiwo agaba butwa, naye erinnya lyo lyerikulemerera kubanga ne Pulezidenti Lutwa yafuga ebbanga ttono. Kakati ye kabaka w'abakabaka buli lwalemererwa okuzzaayo okwatula ekigambo kye yakutuma ng'asindika Lutwa ng'akunona ng'oddayo. Ate temulowooza tino buli afudde nti sitaani yamusse. Ffenna mu nnono ebyobuwangwa n'ennono ffe tetulina mu kigambo sitaani, wabula bonna batume. Bamutuma okusinziira ku ki kyolemeddwa. Bayinza omutuma okunona ng'olina ebintu by'ogenda okukolera mu mwoyo nga mu mubiri omaze okukola. Naye nze buli lwempulira mugenda mugamba gundi bamuwadde obutwa. Wano mu Uganda tewaliiwo agaba butwa. Nze ne bwe mumpita ne muŋŋamba biddemu bye wayogedde mbiddamu. Nabawulira wano ku Kizito w'e Lubaga bagamba yera yabadde awalampa gavumenti era baamuwadde, naye lwaki temwogera n'amuwa? Kati kankumalireyo amannya ago, kati ndikugaba Naddiini getegereze bulungi ag'ebyobufuzi nga maze naye go gakyali mawanvu. Olwaleero ekigambo Kizito okuva lwe yayingira obwa Faaza baali bamusindise kutikkula Bafaaza musalaba, kubanga Kizito omusalaba gwamuzitooweera n'agaana okwatula. Ng'ate Kizito ye Lwanga, mu Luganda ye Lubanga, ye yali alina okwatula nti Bafaaza bawase. Kubanga bwe baatuma ab'emmamba ne bazzukulu ba Mugema bagende bagemerewo Abazungu, Bafaaza bawase, ng'Abaganda bagamba abaana baffe babeere bafa Faaza balina okukola ki? Okuwasa. Kaakati bagenda babatuma bo baatuuka eri bagamba na Bwakalirinaali. Paka mayanja bajenga abalinnya akagere nga bonna bagambye mabegeri. Kizito yalonkinga ekkubo ly'omusalaba Lwakutaano ekiro kikeso Lwomukaaga
n'atakeesa agenda okulya nga mugamba butwa nengamba naye babano babaki abatamanyi Luganda n'olwekyo bakama bange obuntu buno nze badde nsaba mu butambuze tusobole okukakana tuzimbe Uganda eyawamu nga teri mu ntalo musooke muve ku ntalo z'abazungu tusobole okutereeza ensi eno kubanga kati tugenda kuzimba Africa bwe tumala okuzimba Africa tugenda kuzimba Uganda eyawamu bwe tumala okuzimba Uganda eyawamu tuzimbe Africa ng'Abaganda bwe bazimba Buganda era kyovula Buganda yali efuuse y'amaanyi naye ate ne bereetamu entalo Buganda ne bunyolo ng'ate omuwasi omukato naye mwena mugenda mwerimbika ku bazungu baatulekera abapakasi b'abazungu wano bwe tuwoyogera nga bagamba kati ekitegeeza tolina Katonda ani yabagamba nti Katonda yasibuka mu bazungu omuzungu yasingana tumanyi Katonda era omuzungu agenda okujja wano nga ffe Katonda tumumanyi tumukuba budinda kubanga twalinanga amasabo nga buli muntu alina essabo lye nga bwe batogenze mu lubiri osabira waka naye labayo ne mutumenyesa amasabo naye ng'ate essabo kitegeeza essabiro kanisa kitegeeza ekkanikiro ly'empisa kereziya kitegeeza amaloboozi agayirira awamu kyaki amaloboozi agakola ensaasi mbawulirawo mulyoke mumanye tiffe kenyini ng'Abafirika ffe twetunda era n'ebibonerezo bino byonna nebibadde mu covid bibadde bitukuba mbooko kuddayo ku nnono kubanga ffe twayonoona ennono n'olwekyo muganda wange gwe andaba amanya n'eddoboozi kankujjukize amanya n'eddoboozi Katongole gutanyweko kubanga nze ntongoze ebiwedde bwe twamala okuvaayo kubanga wali emabega waliyo kalidinaali Nsubuga kubanga yeyali abugiriza kubanga Nsubuga kitegeeza kubugiriza era kati ennaku zino mwina akagamba Nsubuga ndeka manya mubirundeka kubanga be bamwe abaali ab'okubbulula n'olwekyo mbadde mbasaba mmwe kennyini muddeeyo ku nnono era bwe tumaze ow'ennamirembe ye Kazimba Mugalu olwalya bweppa Kazimba Mugalu n'abayita n'abagamba nti abaali mulowooza emirembe okukomawo tudde ku Buwangwa n'ennono kubanga ye Kazimba yazimba Mugalu n'agalika ow'ekibuli Ndirangwa ye yalekulirawo Ndirangwa kitegeeza ki mu Luganda tinze sina galangwa by'essaza n'alekera mu bajja abajja atuuse kikwewunyisa ebyo byonna bibalemye okuvuunula nti abo batume bantu ba Katonda naye nabo bennyini balemeddwa okutegeera amakulu g'amannya gaabwe kyova olaba nti Kazimba Mugalu kati yazimba era kyova olaba ekkanisa y'omundeeba yamenyebwa nga Kazimba Mugalu agenda kutandikira ku kkanisa y'omundeeba kubanga ndeeba kitegeeza ki nti ne bwe balimenya omusalaba gulisigala gulebaleba ndeeba mbanyonnyola Luganda byonna biri mu Luganda ezo zonna nteekateeka zaani za Mutonzi era tugenda okumalako ekisiibo kya ndawula ow'obusiraamu omanyi mugenda ne mulowooza nti ennono byawukana n'amadiini ekigambo ddiini kitegeeza bbanja mu Lulatini eryokweyisa obulungi eri ebitonde bya Katonda era tugenda okumalako ekisibo nga Kazimba Mugalu ali ne banne Kigali kiggwayo kitya nti ne bagenda bagalika obwamaama wabula ate muwalagana ono Munnarwanda ono Muganda bawalangana amawanga waliwo wegagattira ku mawanga amalala ekyo njagala mukiiga okuva n'olwaleero era kikwewuunyisa nti abazungu batulaga Bikira Maria nga muzungu naye yali abaddeyo omuzungu ng'ate eddiini yatandikira mu Afrika mbabuulira kino nga Katongole gutanyweke kino nkibabuulira nga sisalamu Kigali oba Rwanda wewasibuka obwa Bikira Maria ow'olubereberye era bannaddiini ab'erubaga bagenda mu covid ne bagenda e Rwanda ne banonayo ekifaananyi kya Bikira Maria ekiri oligino ne bakinonayo ne bakireeta naye ate bakisirikidde erubaga mukijjeeyo tulabe Afrika oba ye nannyini ddiini Afrika ye nannyini ddiini naye mwe mubisirikidde mubijjeeyo abantu bafune okumanya n'okutegeera bwe babeera e Kigali tuzeyo okugalika obwamaama era bannaddiini ab'erubaga abakulembedde ekisinde ekyagenze ekibeho ewalabikirwa Bikira Maria ekibeho
abishirikidde mu bijje Abafrika basobole okuva mu bulumi banange tuli mu bulumi Katonda yatukuba temuchubira yatukuba omulala bwe munaba bannadini temunazayo mazaalibwa ga Yesu Kristo mu gw'omwenda kubanga olwaleero njogedde ennaku z'omwezi ziri mwenda lwa mukaaga leero lwe tuzaalibwa mu kufuna okumanya n'okukola ki n'okutegeera kubanga olweggulo lwabadde lwakuta luno lunaku lwa mukaaga lunaku lwa waka lwakuddayo kuwakisa buli ekyagaana buli muntu afune okumanya n'okukola ki n'okutegeera lunaku lwa mukaaga kyovulaba abasevenishidde bo tebakola mulimu mulala gwonna babeera ku lunaku lwa Katonda era kyovulaba bo bagamba nti lwe lunaku lw'omusanvu kubanga lweki lwe yakka emagombe ekyo kyemutakola ki kyemutamanyi lwe lunaku olwakomerera Yesu ku musalaba kyovulaba n'omukozi wa gavumenti takola atuula waka naye Abaganda muganye okubuulira abantu olulimi Oluganda olulimi omubisi ogukulukuta abantu batandise odusosola kubanga bannanyinirwo temulumanyi wabula obasingana Namugongo bonna batambudde nina olunaku lumu lwe nagamba maama wange nti nze bw'oliba ofudde ng'ogenda Namugongo n'obitambula ebyo bibyo bw'ofiira mu kkubo kikunola kubanga Namugongo kiggwayo nti be baterawo abazungu omugongo ne bawalampirako basajja batu abajulizi ne bafa bwe bamala bafudde naye babagamba mujja kubeerayo ennaku 3 muzuukire n'okuva olwo tebaddanga kati oba tuli nnaku 10 bimeka tebaddanga wabula mu covid lwe batandise okwogera ne bagamba nti twafiiriddwa buwumbi na buwumbi wabula ekikwewuunyisa famire ezo ezaafiirwa abajulizi tebaziwaako wabula gavumenti gye bawalampa gavumenti abantu beruwero tobayambye gavumenti abantu beruwero tobayambye kati twagala bannaddiini bwemuba mugenze mukuza okuleeta obwenkanya bwenjagala bannaddiini bwe mugenda ne mufuna ssente Namugongo munoonyereze famire ezavaamu abajulizi nazo muziwe ku buwumbi obwo kebayita obuwumbi n'ogamba nti wafiiriddwa obuwumbi 10 ezo sente nnyingi kubanga ziva ebweru ezijja okutegeka nawano gavumenti nebawo twagala gavumenti eyambe abalwanyi nga bempuliddeko bakadoogo abakulembeddwa jita kubanga jita lyejja erita gavumenti tuddeeka namwe bannaddiini tuddeeka tuzimbe Afrika eyawamu omuzungu ali mu kutwegobako kyokola batugamba tulye ebisiyaga kubanga ffe twagala buyambi nze mu covid nalina emitwalo 3 n'ekitundu naye nafa nalina emitwalo 3 n'ekitundu nenvugako abaana nembatwala mu kyalo nenzijjako emitwalo 2 nembalekera omutwalo nenkomawo n'5,000 wabula naleeta omuntu nga mutwala saidi z'ekololo nengwa ku musajja eyankuba emigo gyesiryerabira netugwa wansi n'atukuba ng'olwo tutandise olugendo olutuzaayo ku nnono n'olwekyo nga tuzzeeyo ku nnono nsaba bannayuganda mwenna gye muli akatambi kano buli omu akasindike ku muntu afune okumanya n'okutegeera ate kati eno ntandikwa wabula tugenda kubitematemamu tubitemetememu n'olwekyo nkulisaayo Nabbanja eyavudde e Roma kubanga Nabbanja gwe wajjeewo ebbanja ly'abafaaza obutawasa alitamongi naawe nkukulisaayo kubanga gwe wagenze n'ota ekitundu kubanga musajja wattu musala yasse eddoboozi n'agamba bayo omusalaba gutumenya naye olaba omusalaba gukabya mbuzi nnume n'ebeerawo neewoowoola nesirika amannyo n'olwekyo mu kiseera kino ng'ensi eddayo ku nnono mbadde nsaba bannayuganda mwenna n'Abafirika nga muyita ku mukutu guno gwendiko era niba teyateekawo omukutu guno naye yakuteekawo tamanyi gugenda kukola mulimu ki leero lwa mukaaga njabba tematemera n'amannya g'oyo eyakuteekawo mbabuulire nti abadde naye yakuteekawo naye nga tamanyi kyegugenda kujjula olwaleero tukijjudde olwaleero Katongole gutanyweke nkijjudde nze manyi mugenda kunnumba bangi naye njagala buli annumba ng'amanyi kye bayita olulimi Oluganda kubanga Oluganda lwe lusomesa ennimi endala mbakubira omulanga bannayuganda bannaye mulekeraawo okuba abaana okuyiga olulimi olutali lwabo China kitegeeza ensi ey'omusaayi
China yalemera ku lulimi lwayo olw'omusaayi gwayo China. Wabula buli bintu ebitundwa mu maduuka bikolebwa ba China. Kubanga bo balemera ku lulimi lwabwe. Wabula gwe omwana n'omusomesa oluzungu olwabajja bazunga. Omwana n'omukuba embooka ayogera oluwalabu. Naye ng'owulira ye omuwalabu yakweka n'obunyukuta bwe n'atabulaga bazungu. Wabula gwe ne weeyanika. Ekiseera kituuse buli Munnayuganda mpuliriza. Saba Katonda mu lulimi lwo ofune okumanya n'okukola ki n'okutegeera. Naye malayika yo egenda nekusiŋŋanya ng'osaba babababa akadakakyakakya babababa. Neddala negamba omutonzi nze byabadde asaba sibitegedde. Katonda olulimi lwe yayagala lujje mu nsi yaluwandiika mu bwongo bw'abantu. Mudde ku nnono. Buli muntu eyonoonyerezebwa we twabulira. Buli muntu osabe malayika yo ekubuulira omulimu gwe wajja okukola. Wano tulina abayinginiya. Kubanga yasooka okusomesa abayinginiya ani yamusomesa? Eyasooka okusomesa abasomesa ani yamusomesa? Muddeyo ku nnono. Eyasooka okubangawo buli kimu ani yamusomesa? Oba yakola Facebook ani yamusomesa? Eyakola intaneti ani yamusomesa? Nti gwakola intaneti mpulira ku nti Mutebi muwenda nti buwenda mwe bwatambuliranga. Peter Mayiga nti mbayita muyige teri namuswa nsajja. Kiwalabye male era byagenda okuggwa nga 3 mu lumu teyaliiwo. Kiwalabye male kiggwayo kitya mu Luganda kikyewalabye kyomala kyonoomala. Omumyuka wa Katikkiro owokubiri ye waggwa nsibirwa. Waggwa nsibirwa kiggwayo kitya nti mugenda kuggwa lwansi bambi. Eri obwedda njogera nnyo naye ebigambo bino mbyogedde mpola musobole obitereeza. Muleme gamba nti gundi bamuwamba teriyo bamuwamba. Wabula buli bajjajja b'ensobi ze baakola zigenda kutereezebwa 2023 kubanga gwe mwaka ogusatula. Era mu gw'omwenda tulindirira mazaalibwa ga Yesu. Olwaleero kabadde mazaalibwa ga kufuna kumanya nakutegeera nga mwenda. Lunaku lwa mukaaga babagamba muddawaka olw'omuka muddawaka mufune okumanya n'okutegeera. Kyova olaba mu COVID asembyeyo batutagwa gwa mukaaga ne ba Edi Mutwe baba batagwa mukaaga. Edi Mutwe kitegeeza kinti muddeeri emitwe gyammwe muddeeka. Kyova olaba bamazaayo gwa mukaaga. President Museveni yali ali Busaabala nga gulawo oluguudo lw'e Busaabala nga lulonkinga oba lugulawo okutandika okukola kanjogera olulimi Luganda nga Edi Mutwe bali Kalangala. Kalangala ne bakwata akalangala k'abamweyana ne bakasiba. Kubanga bamweyana yabadde aweereza ekitundu ky'obulalu naye bafuula balalu. Onoobeera awo omwana ndi musajja bamweyana. Kyova olaba nti Bobi yaliko bamweyana n'amala n'asalako bamweyana n'ayambala kiwanuka. Omuntu kasita oyambala lweti oba oteekateeka nsi. Oteekateeka nsi. Kyova UPC kigwayo kityabo kigandawaza nti buli gw'osingana mwokya oluyi. UPC nti buli muntu gw'osingana mu nsi mwokya oluyi. Kyova olaba UPC yatukuba naye ng'era obubaka bwabwe bwali kukubakuba. Kubanga Abaganda mwagana otegeera Oluganda. Bino nno nsunako obusunyi. Bino nsunako obusunyi. Naye mwenna mmaliriza mulinde ekigenda okujja. Tugenda kudda wano nga tulanga amadda g'amaama omweyimirize ng'ensajja ku nnono. Era abagenda okulanga amadda ago mutulindirire. Mutulindirire mutunuulire mwe mulondoole omukutu guno ogw'ekitangaala. Mwe mugulondoole flash mugutunuulire mugulondoole mwongere okugwagala mu nsi yonna. Nammwe abali ebweru nkubiriza omulanga mwenna mwenna abali ebweru w'amayanja abali emitala w'amayanja kubanga n'emitala w'amayanja yabatawo okugendayo. N'olwekyo mbadde mbasaba mukomewo muzimbe Africa. N'olwekyo nebaza omwami omu alina amannya mulindeko amannya oyo mwebaza.
omwami azimbye ekisaawe nakivubo hamu Kigundu hamu nkwebaza nkwagala mu mutima gwange nkwagala kubanga Kigundu kitegeeza nti abantu bonna batwalire mu Muggundu obazimbire ekifo ekibagatta hamu nti bonna bagatte wamu n'olwekyo ntumira mwena abakozi abakolera ku hamu mwebale kuweereza era yaleetawo sisitemu n'agamba nsooka kuwa myezi 3 negisatulula obwavu obubadde bukuluma n'abagagga abalala bonna bayize nti omuntu sooka omuwa ebbanga lyanaamala aleme kusaanyaawo kapito aleme kusaanyaawo nsibo n'olwekyo nkubiriza mwenna nga mmaliriza abalina ebizimbe ebibadde biseerebwa tuzzeeyo kulaba nga tusitula omuddugavu mukendeeza emiwendo okutandika n'olwaleero n'ab'amasomero mukendeeza emiwendo gy'amaki gy'amasomero tusobole okusomesa abaana ate temubakuba kuyiga luzungu baana mubasomese mu nnimi zaabwe basobole okufuna okumanya n'okukola ki n'okutegeera kubanga teriyo yali aloseeko mu luzungu oba mu luwalabu. Bye bye. Thank you for watching our channel. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment.